Eddenyo mu Uganda government ya Yoseri Nyando si yesoseewo government nyingi zibaddewo neze zibadde ku lukalu lwa Africa nga zitulugunya bannansi nga zibaliisa akakanja twandisuubidde ntulwaleero mu .com era ebintu bino byandibadde tebikyali mu nsi ebyokuwamba n'okutulugunya Abaganda ne mu Uganda tugamba nti kyokola munno toyagala bakikkole naye ebiseera bisinga bonyigiriza ennyindo watta ogireeta omusaayi lwaki ogireeta omusaayi Nyando tibahabulwa oli musajja munyarwanda atonnye mooli ne gurupu yo yonna abajjanga ekigendera kyammwe kyakuwamba ggwanga so si kulikulaakulanya era mwakituukiriza bulungi omuyinza bana Uganda wetwogerera olwaleero okoze buli kikolobero kyonna ekyoku nsi ekimanyikiddwa omuli okutta okuwamba n'okutulugunya abantu n'okubagwa ku mataka okubba ensimbi z'omuwomusolo kimu okikoze nenze abuuza nti bw'osimba ssere tokungula mmwanyi ate bw'osimba emmwanyi tokungula vanira kyosiga kyokungula mu Africa mbaddemu abasajja enjasa biggu omwali omugenzi Mobutu Wazabanga Sekoko yafata kyamanyikiddwako na wali n'ebintu byonna byayitaawo ne tugenda kweyo gwalyamu olukwe musajja mukulu Muhammad Gaddafi Minyalo bamutali mu kitulinga mmese neyamukuba essasi mu kawompo mwana muto mbula kalevu esaazi ne wabuuza famire yonna n'ebyobugagga tekuli ayinza kukubulya famire weri wadde ebyobugagga nabwe mumuti omwolekedde Nyando Yoseferi buli kikolwa kyokola fuba okulabanga olina garanti y'ebikolwa ebyo nti bigenda kukoma ku bannayuganda webikolako nti gwe tebisobola kutuuka ku famire yo nkiddamu Nyando Yoseferi garanti ki gy'olina nti gwe ogenda kufuga emyaka gyonna bannayuganda baggwemu nga gw'okyaliwo garanti ki gy'olina gy'otalina toyina garanti ku nature toyina garanti ku bannayuganda fo tula ku mitimbagano twogera eri abatayogera nga bagenda kukola action ne mu system yo mulimu abalimu so tomanyi toyina garanti bw'oba toyina garanti ku bikolobero by'okola n'amateeka goyisa ag'ekimpatiira ngenda kugamba bw'obanga gwe kennyini akulira famire eyo nga Sserwajja Okoota amagezi wanaaba manaabe n'ogeyiwako ne gagenda ne mukazi wo n'abanga naye magezi yanaaba manaabe n'abaana be muzaala nga nabo amagezi baanaaba manaabe ne muto wo Salimu Salenga naye amagezi gamuyita ku mutwe nga nviiri nga tekuli asobola kutuuza mmwe famire yammwe mwenna ne mugamba nti ekintu kye tukola kikyamu mwenna ne musegera nga mulya emmere n'ebakka mu ntumbwe ne mutta ne muwamba ne mukola buli kimu musuubidde nti ebikolobero mukola mulina garanti nti bigenda kukoma ku bannayuganda mu famire tebigenda baddira mukimanyiko nti mwali mutuddeko nti mulina abaana n'abazzukulu okwetoola ensi yo n'abannayuganda gye bawangaalira mukimanyi nti famire zammwe kati zonna tuzitegedde mu Uganda mwatuyambeko ekintu kimu ejjeemwenna kati abanyala tubategedde muli mu ggwanga mwagala kulitwala gwe munyala tutegedde waali ekyo mwatukoledde kyamagero nnyo kumwe mwenna famire yammwe mmanyi amagezi mwanaamanaabe era gabayita ku mubiri nga mazzi tekuliko muntu yatudde n'abagamba eggwanga tulifuza emyaka n'abantu batukooye ebikolo bye tukola tebiri ku mateeka waba tukyasigala tubeefuutikako ekigenda okuva mu yebiraka mukimanyi nze nganze olwayongera kyogera openly sisobola kusonyiwa muntu n'omu famire ya Museveni wenkusanga ngenda bakola bye mbadde mukola bannayuganda oba kunyiga buli maawa nga nja bunyiga oba kujja mu liiso nja ddikujjamu oba kuteeka mu pipa ya asidi walayi nja gikuteekamu oba ngiteeka mu muzzukulu obaani buli kyemukola kyonna tugenda kibakola ekyo kyomba wadde assurance ate siri omu siri babiri tetuli babiri buli munnayuganda alina atusiddwako ekikolobero temulina garanti nkigenda kukoma kumwe mubadde n'obudde obumala mufuza eggwanga myaka 4 mwandibadde eggwanga mwalitadda nga temukyali bikolwa byakuwamba naye muganya okuwulira kubanga muzeego mugwakutta buli mwana wa Museveni waali ogenda kuloza ku kikolobero kitaawo kyakoze bannayuganda buli muzzukulu wa Museveni wonna wooli ogenda kuloza ku kikolobero kya jjajjaawo kyakoze bannayuganda obanga oli mulamu obanga oli mufu abaana bammwe tubamanyi be mwazaala mu kyama abanyikiddwa publicly oba muli Bulaaya oba muli beera China mugenda kuloza ku buli kikolobero kitammwe jjajjammwe kyakoze diddigi ekikowaza kasawo kakwete akakamula kwete just budde tujja kukwata agamba livuga kulinga steel wire n'ogwo omuto okulinganga entuumu ya kalo n'oli kitaawo ali eggu olubuto lumulinga entuumu ya kasasiro
ebikole mulagira okutta abantu mujja kisasula buli mwana wammwe n'omuzzukulu agenda kiro zaako bwete mwala bikole bya mutukwa bwete yedda mu Uganda bamusikizambwa ne Buganda tebamuyisaamu naye ate bwete bikole byakola tebyenkana mukoze wadde yali mu Kabaka basajja mu musa abantu kati mu making sure ati muina garanti ndi mugenda fulge gwange eri myaka jonna ekitasoboka kubanga obudde buweddeyo kyekibadde ekigoro gikyaleero ate mbajjukiza teri apology. Your apology want to be accepted at all levels. You will first pay your crimes, then we shall observe whether to accept your apology or not. But some member of your family, or some of your family members, including you, your grandsons and your grandkids, including your sons and daughters, they will pay in dollars. Ekyo nchikusuubiza. Kekaloozo ka leero. Eba kyekigulolo gikyalero nkimaliriza. Katika tusimbula video. Mukusimbula video era etandise. Mbagamira kozo mwezi 14 eza konka ku mwezi ogw'omunana mwaka 2025 saa ziri 2 kwa konka kenda kika ziri 10 zokka. Akatambi katandise. Onaku raliro tubadde mu kooti e Masaka. Ngabe tubadde tujja tukibabulira ennaku zonna nti Abaganda baffe Comrade Akiro Kivumbi, Smart wa Bobby, General Gaddafi ne eri mutu bagenda kuleeta mu kooti okuteeka okusaba kwa kweyimirirwa. Bwe kityo olwaliro kibaddewo. Naye before nga tekinnabeerawo kikindeso olwaliro. Before nga tekinnabeerawo mumpulirize bulungi nnyo. Communication oba okwogerezeganya kwadde kwakoleddwa dda wakati wa Nyande Yosoferi mutabani we Muhoozi Kanyarugaba, Christopher Damulira, Abedi Bwanika ne Mpuuga. Meeting gye batuddemu bakubidde essimu, meeting yatudde Kibuli. Yabaddemu Christopher Damulira, yabaddemu Abedi Bwanika, yabaddemu Mpuuga. Biki byadde mu meeting awo tutandikira before nga kooti tennatuula. N'omulamuzi oyo abadde musango guno bamukubidde essimu. Ono omulamuzi. Ono. Oyo. Let's divide ourselves between the different accused persons. So if you have L1, talk to yourself. Lawyers. Let's divide ourselves between the different accused persons. So if you have L1, talk to yourself. Oyo mukyala bamukubidde essimu ku saa 2:35 ez'akawungeezi nga agikuba. Kwabaddeko Mathias Mpuuga, kuliko Christopher Damulira ne Bwanika mu meeting yabadde Kibuli. Ne bamugamba nti olunaku lw'enkya abasajja bagenda baleeta mu kooti naye tubawa bbeeyo. Omukyala n'abagamba nti okubawa bbeeyo kiri mu ssemateeka wa Uganda kasita state eneerimu okuleeta obujulizi. Kubanga tetugenda kukkiriza ate kitongole ekiramuzi kwonooneka nga tokimanyi bulungi nnyo nti mmwe mwawayo misango nga temulina bujulizi ne state emulina bujulizi. Bwe baleese ebyetaagisibwa okufuna bbeeyo tujja kusetinga olunaku lw'obbawa bbeeyo mwe mufuba okola nga mukola ki nga muleeta obujulizi. Kati ekiriwo kiri bwe kiti. Omukazi yavudde ku ssimu teyaluddeko oyo mulamuzi. Damulira, Mpuuga n'Abedi Bwanika ne babeera ne plan B. Plan B yeruwa. Ne bategeeza Daily Drinking General twetaaga plan B olw'ensonga nti bali bagenda bata. Lwaki bagenda bata? Mpuliriza bulungi nnyo. Emisango gye baawaaba kuba Eddie Mutwe okubateeka e Masaka obbasiba. Bannamawulire ab'e Masaka baagivaamu dda era tebasobola kwapiyalinga mu kooti yonna kuwa bujulizi. Nkiddamu emisango Abedi Bwanika n'Empuuga gye bagula kuba Eddie Mutwe be tuyita ba complainant abavunaana abawawaabirwa emisango baagivaamu dda tebasobola na kujja mu kooti kuwa bujulizi. Kitegeeza nti ba Eddie Mutwe ebbanga basibidde bwereere omusango guno Mpuuga n'Abedi Bwanika n'abasajja b'Emmego bagulimu. Kati bagambye nti omuli abagenda nti temulina bujulizi bulaga n'abawaaba nabo tebasobola kujja mu kooti ffe obujulizi tebulina era tujja bbawa bbeeyo. Mpuuga ne banne ne Damulira ne Abedi Bwanika babadde Kibuli
ne bategeeza Didigi tulina okufuna plan B. Plan B yerwa. Plan B kwe kubaggulako emisango emipya. Emisango gye babaguddeko mugitegedde. Wabula era aba SFC basuze e Masaka nga bakimanyi ekigenda okugenda maaso. Mwena bakomoli bannamawulire abadde e Masaka ku kooti. Obwedda mula abantu abasibe gye bava ngeri abasajja bali mu ngoye za bulijjo ng'etekkirizibwa bantu obona badde ba SFC. Era mbategeeza n'abasajja bennyini abemuyita ba prison abasinga obungi abadde e Masaka bonna badde ba SFC. Ompulya bulungi nnyo kati basuze bakitegese bulungi nnyo. Era kyova olaba ono olugambye nti muleete ekusaba kwamwe ne bakuteekayo ne baleeta empapula zonna ezikkiriziganya omulamuzi n'abagamba nti mumanyi nti nti ngenda kuzomeza 22 omwezi ogw'omunaana mujje mu kooti mukomewo tugenda tutola obudde tufune mupapula zammwe tulaba tunaabatakola olunaku kooti ne bagiggalawo nga bano tebaategedde nti wabaddewo mission okukwata ba Edi Mutwe yabadde mission yatandise jjo era drone nga bwezze eno eyo drone nga bwezze already yabaddemu nejja bwezze bulungi nnyo n'abasirikale bagibaddemu nga bajja bakwata Comrade Akiro Kivumbi ne Edi Mutwe nga bapalapalanya mpaka batuusa Kampala nga already emisango gye babateekako weegiri baagi preparinze dda. Emisango gye bataddeko bagiyita kamala okusoma wano ku charge sheet gye bataddeko wano emisango gye bataddeko bagiyita unlawful drilling at Kanyanya Kawempe mbu they engaged in a military drill. Omisango gye bavunaana emipya egyateekeddwa Didigi n'empuuga n'Abedi Bwanika n'Eddamulira nti Comrade Edi Mutwe n'Akireo Kivumbi babataddeko emisango okwenyigira mu kutendekebwa kw'amagye. Kati nga sinagenda wala njagala osooka okwata essimu yo ey'okubiri ogende owandiikemu nti what is the meaning of military drill. Njagala osooka okwata essimu yo ey'omu ngalo kuba video nabaga tuzikola fembi oteekemu ekigambo mu Google what is the meaning of military drill. What is the meaning of military drill? Okiteeke mu ssimu yo ekuwa ekivundwa onkodde wano statement ompandikira no message nga nze sinakuwa yange. Mwangu tulina obudde butono abalina amasimu abiri tigenda mu Google teekemu what is the meaning of military drill okiteeke waawo mbawo explanation. Mwangu tulina obudde butono nnyo. Mwangwe take out military drill. Take out ekigambo military drill meaning. Sagala kuwa change. Sagala kuwa change. Mwangu obudde tulina butono. Obudde bugenda ate nina kukozesa 2 zokka. Kale kamba nnyonnyole wano kye bayita military drill kyekino wano kankiba nnyonnyole. Military drill mu lulimi olw'ekisirikale olutuufu kitegeeza kintu kinene nnyo. Amagye okwegezaamu kituyita military drill omuli okugezesa efu bagenda okulwanira ebyokulwanyisa byennyini bagenda bikola batya bagenda kwatakinga batya omule bagenda kukola buli kimu ekyo bayita military drill. Wabula drill endala
yandibadde nga dduyiro oba kyetuyita exercise kati yono musera kawa ni educate kawa tebayina misango gye basooka kuteeka ku baana baffe bone bateekako emisango nti military drill kati wulira kyebayita military drill kikunyonyola mu Gola Moses. A military drill is a preparation of soldiers for performance of their duties in peace or war through the practice and rehearsal of the prescribed movement. In a political sense, drill considered as consolidated soldiers into battle formation and familiarization them with weapon. Kati chemba nyonyodde wali nti kyebayita military drill mu magye kitegeeza okutandika okweteekateeka kyetuyita formation okukwata ebifo ebyokulwanyisa mugenda okukozesa nabyo binyuno bigezesa okumanya abale mugenda okulwanyisa mugenda kukola ki kyetuyita military drill. Kati ono omusango bataddeko nti unlawful military drill ye birthday ya president eyali ekavule ye Muhoozi ne banne baserekaawo gye bataddeko nti yali military drill eno. Ye military drill. Kati dere drinking in general family yamwe. There is a difference between a military drill and exercise. Those were exercise which are applicable to human beings. Any human being is entitled to do exercise in any situation. Yensonga lwaki abantu bagenda mu gym, yensonga lwaki abantu bakeera nayambala sinika ye ne bu joggings we oba buno baddukiramu n'akola road work n'agenda n'akola press up. So it is applicable to any human being tekimanyi mateeka okukola exercise. One, abascout babikola, private security companies bikola, mu masomero kino kye bakola bakikola kibaita exercise. Kati there is a difference between exercise and the military drill. So military drill gye mutadde ku bana abantu, military drill biro bagikola ddi kino kye mulowoozaako. Nabagamba kizibu nnyo okwezaalamu ne musigala nga mutegeera kye kimu. Teri muntu musiru asobola kuzaala mu musiru ne basigaza amagezi. Kyovula bwe njogedde mu kigwe mbabuuzizza mmwe mwenna ku famire mubuddemu omuntu asobola okufuna amagezi abagamba nti enough is enough, tugenda ku facing ebintu Gaddafi bya facinga. Ku mwenna abasiro bali mu famire ya Museveni nga yabakulembedde kuulako omuntu n'omu asobola obaga nti ensi etukooye. Mwenna mwagala kubeera nga mbaata zikabuzi nti bwekulembera n'ebyana byonna bigenderako. Lwaki mbasomesa nga tebalina bwongo? Waliwo enjawulo wakati wa dduyiro n'ebikula by'abajaasi. Ono dduyiro buli muntu wa ddembe n'okukola dduyiro. Amasomero gakeera ku parade ne bakola exercise mu jimu, abantu badduka buli n'abamipiira bakola exercise. Kati gw'omulamuzi atudde mu musango guno simene ba state attorneys ntunulira ekikazi ekiri mu musango gwa ba Edi Mutwe gye batuteekanyanya n'entunula ekikazi
mujja kudduka mujja kula munywa amazzi kati family yo nafu nabagamba tosobola kwezaala nga mufaanaganya omusaayi n'obutafaani ne mutegeera ki mwenna mbaba dofi era nabagamba dofi bw'azaala mu dofi wafuuka fidolido kati family ya Museveni bonna bamawobe bonna baddofi including himself yensonga lwaki nje ku myaka ne baleka nkaddiye abantu bano ngenda balekawa kubanga dynasty yamwe tekyasobola kwekizitinga ne muko ekoma kuggwe very soon temuli muntu asobola kutulabaga nti enough is enough kyetulekera kibi tukwata abantu batulugunya first and foremost mu mateeka matuufu Eddie Mutwe akiro kivumbi smart wa Bobby ne comrade General Gaddafi bayina emisango gye mwabateekako egy'okubba masweta egy'okubba ssente n'obusimu emisango egyo gye badde babaleetedde mu kkooti okufuna bail muwulira bulungi nnyo tiye era kkooti etudde bulungi nnyo ne bawuliza okusaba kw'abalwe ba national platform ne bateeka empapula zaabwe zonna omulamuzi n'akuba ennyo naga nti kkooti eggaddwawo tujja kudda n'okulira application zammwe ng'enaku z'omwezi 22 owulira kitegeeza nti abasibe babadde mu mikono gya prison ng'erina batwala mu kkomera gye babajje kati during the time of chaos during the time ye Muhoozi ne banne badde basetinze dde ekintu okukidnappinga Eddie Mutwe n'akirawo kivumbi mu bumenyi bw'amateeka lwaki bumenyi bw'amateeka omuntu yenna bw'abanga alina fayiro endala bafulumya ebbaluwa gye bayita arrest warrant ebbaluwa ekwata omuntu oyo ebbaluwa eyo eva ku poliisi oba esobola okuva mu kkooti abasajja basinga badde mateeka akiriwo kivumbi ne banne babadde mu kkooti badde basobola okuleeta ebbaluwa eyo okuva ku poliisi y'e Masaka oba okuva mu kkooti ne baga nti abantu bano bamala omusango gwe balimu nti babeetaaza ku musango emulala e Kampala no tewali bo mu nkola yaabwe ya sera account educated cow bazze buzi ne bakidnappinga ne batwala abantu yoga mpaka Kawempe Kanyanya yabaguliddeko omusango ogwo kati njagala kusooka kubuuza Dere Drinking General babano nga amaze obatuusa bwe bate babaleese baganda baffe bambi balabika babankubye nga bawonyera kujja badde mukomera nga mulamu bannange kati oleese omuntu mu kkooti ompulira bulungi nnyo kati wulira bulungi nnyo omulamuzi atudde mu musango guno bamuyita Nambuya Sharon omulamuzi atudde mu musango guno bamuyita Nambuya Sharon saako ne Bruce tumwonjere soba tumujire kati eno yesimu ya Bruce tumwijire eri muziwandike 0789 bali musango guno ogwa military duliru 0789 458171 ziwandike ngenda bwe simu z'omulamuzi omukyala oyo neno abagobaddemu yono Bruce tumwijire wa akabano 0789 45
8117 wandike simu twangu obudde tulina butono bannange abali musango guno kuliko Bruce esimu yeri 0789 45 8171 mujiwandike mangu webale nnyo zaamu kati omukyala agulimu nambu ya Sharon omulamuzi eno yesimu ye mumubuuzeeko oyo linda katono wano mwebale nnyo enamba yeeyo kati njala kuba wano eyo no mukyalo omulamuzi eyo mukyalo omulamuzi Sharon nambuya eri 0704 114848 mujiwandike eyo omulamuzi oyo mukyalo agubaddemu 0704 114848 eyo mukyalo agubaddemu oyo omulamuzi mujiwandise eyo mukyalo muzikube mpaka kulya ompozi bazijja kubagende mu MTN eyo mukyalo omulamuzi oyo abadde eri 0704 114848 eri ya Bruce mujimaze mboya mukyalo omulamuzi agubaddemu guno gw'ekisiru 0704 114848 mujiwandike yes bamweya nawe bale nnyo yeeyo omulamuzi omukyalo agubaddemu awo mbanvaawo kati katudde wano kati bebabadde musango ogwo kati balala kyabadde musango guno mbwadde esimu ya Bruce tuonjirwe Bruce tuonjirwe omukyalo omulamuzi abaddewo ye Nabunya Sharon kati wulira omusango guno bagubaddemu mbagana omusango baguyita illegal drills abadde musango abadde involved kuliko DPC wekawempe kuliko OC CID wekawempe kuliko Director of Operations Franka Mwesigwa mumumanyi Franka Mwesigwa orders from DDG parade ireso buzibu ya birthday ndoza mutegedde kati Genesis kubuyavudde ekibuli mu plan B ya mpuuga na bedi bwani kanobusajja bwe Mengo mukitegedde bulungi nnyo mbaga abadde musango no bonna kuliko DPC wekawempe kuliko OCCID wekawempe kuliko Director of Operation Franka Mwesigwa ku orders za DDG ku parade ya birthday ko basinzidde okukola ki okucharginga ba comrade yabo naye botunya parade eyo Edi Mutoto yaliko gwe baserabidde akire okivumbi teyaliko okitegedde bulungi nnyo kati abo bali babegawo ebintu byonna byonna ebibadde bikola ebikwasizza ba comrade ababatwala okubateeka eyo kati omuntu ajja kubuuza genda genda kugolola Moses mbagaye mukole eki mugende mukebere kye bayita drill kati njala kubuuza mukulu Didigi ne family zammwe are your military drill gazetted in the Constitution of Uganda as he stated that it was unlawful njala kubuuza mwe military drills zammwe ziri recorded and registered in the company registers book nti mwe mwina military drills ezitakolebwa abantu ba bulijjo oba exercise sera cow educated cow empty head with too much to swigiri the moment kasita omuntu nga alina tuno tuswigiri tuno tulinga otumbuzi zino kimebe zisabalavu amagezi go matono nkubuuzizza mwe military drills zammwe ziri gazetted oba exercise ezikolebwa abantu ba bulijjo ziri gazetted ne register of companies ngai mwagamba nemwe basajja mmwe kati singa temwafunako sente kugenda kusomako kino ekitundu kimusomyeko mwandibadde mutya era system sera gaju and educate gaju brain is a monkey just people and these are lucky fools who got a chance by use of guns with the help of Baganda to bring them in power. Like all those are lucky fools who are in the state house and government offices. They lack skills of leadership. But they are there in the office. Omuntu muina arrest warrant.
mukutte omuntu ngali mikono ja prison ne mutwala moguleko emisango emirala egitali nayo awo tetugenda kulwawo mutegedde obulungi nnyo kasita mutegedde bwe mubaza otegeera lwaki babakutte ani abakutte baani abakibaddemu sawa zabadde mmeka kati mutegedde bwe mmala otegeera mbategeeza nti byonna byadde bigenda mu maaso byadde bimaze okuteesebwako mbitegedde bulungi nnyo mubitegedde bulungi nnyo bwe mmala obitegeera katugenda saame tugenda kukiddako kati wano emboozi ya Eddie Mutwe nakiri okivumbi tugivuddeko kati tugenze mu ku page endala information ekibatiisa bano baagala kusooka kutiisa bantu kunafuya bantu na kutya kikolwa ky'amagye kyebakola kyonna naye nga mbagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'omuzika ngo yambe muyambe ekkiriza buli lunaku bakeera okweyambula ekizibu kye baagala kwata Robert Kyagulanyi Ssentamu kye kizibu kyabwe era kye kizibu kya Muhoozi. By the way, for your information nti n'abakulu mu gavumenti abali mu judicial system ebikoleddwa olwaliro babiwakanyiza okusinziira ku sources zange mu judicial system ekikoleddwa okukwata akiri okivumbi ekiri okivumbi ne Eddie Mutwe okuba kidnapping okuva ku kkooti Masaka kivumiriddwa abantu ba individual mu office zaabwe ne bagamba which kind of government is this nenga tebasobola kigamba Nyandwe nenga ye Nyandwe na mutabani we yetalowozezza nti waakola ekigambo ekyo aba agezaako kuwokya talekamba bozi muwambye Eddie Mutwe omujja mu kkooti kibayamba okufuna sympathy bantu oba kiyamba Kyagulanyi Ssentamu ne Eddie Mutwe okudda mawulire g'ensi yonna nti baba kidnappings okuva ku kkooti nga ne charges ezibavunaanyizibwa za illegal military drill. Omuzungu agenda teeka ekigambo military drill ekiteekemu agamba military drill. What is the military? Where did they get involved in any military drill nga teriiwo? Kati goba osubira oba oyamba kitaawo Lyoseri oba oyamba Salimu mwongera kwejja wandikola ekintu okulumya omuntu watu ndowozika ngo yamoni Eddie Mutwe wadde yava mu mawulire agali ku international level Eddie Mutwe wadde yava mu mawulire agali ku local level nga tusigadde kulinda nti kooti esalewo kati mumuziza mawulire nga mukidnappinze system yonna ekiro esuze ekyankalanye kubanga bimukoze biswaza gavumenti biswaza abantu bali mu gavumenti neggo okikoze mu momenti ogenda kutiisatiisa abantu teko emisango wandikola ekintu okulumya omunozika ngo yambe muyambe ekkiriza you will spend money before your government leaves Uganda. That small mistake you made of kidnapping Eddie Mutwe and yakire okivumi, it is going to cost you. BBC egenda biwandika, Al Jazeera egenda biwandika, TV France zona zigenda biwandika, they were kidnapped. Obo yambyani mu system yennyini abantu bali mukayana abali maje abali mu judicial system bali mukayana bikiri mukola mwono n'amanya gaabwe kubanga ng'otuddewo n'otuswiriri owulya Kyagulanyi temwagala oba tomwagala ddeyo wamwe Tanzania gye bakuza lube Kenya oba dde Rwanda as simple as that. Ekyo nkimaze katugenze ku nsonga endala. Bana basajja bali mu panic nga nekibagoba tebakimanyi. Ensonga lwaki sofa Museveni yakateeka ssente mu baana abasajja abakazi abakajjayo empapula basukka mu 200 kati jala soka kubuuza ballot paper egenda kubeeva Kampala mpaka ku Electoral Commission ejjuwa omuntu alondeko gwagenda okulonda oba mwagezezzaako creating a point of discussion ku ballot paper but it can't work out. Ekintu kiri evidently nti mwina kye mucreatinga ku ballot paper. Ne twabamye emboozi tujjajjibama n'abalina omukisa okwagala okwesimu mugende mujje empapula muzijjeyo. Ate mwakikoze nga mwana point of discussion mugende muzijjeyo. Kale mbalo zijje mujja tubuulira era tujja kutegeera ekyo si kyekikulu kyekirwa. One, Museveni wa blackmailinga Idi Amin Dada nti yatta abantu yawamba abantu yalyanga abantu era yali musezi. But
bwe ntunuulira Museveni atya akalulu ng'ate agamba mulwanyi, then I doubt whether he fought. But according to the history and the information which I have gathered, Museveni didn't even shoot a single bullet in the 1980 war, in the War of Triangle. Museveni even didn't shoot any single bullet. Takuba nkosasi. Tabira ku battlefield. Bobo osobola okutya akalulu. Gwe kenyini nga akategeka, gwa akategeka n'akulangirira nga wo. N'otandika kidnapping abantu ngo bakwata. Lwaki mwavuma Amini nga Amini was right? Lwaki Amini he was right? First and foremost. Omusajja gomugamba nti yali teyasoma. Amini yalina IQ. Yamanya nti okay. Ngenda kuwamba nve mu system y'abazungu, nzire mu system y'okulaakulanya eggwanga n'awamba Obote. Immediately najjawo parliament. Sente zonna ziyandibadde spending mu parliament n'azikozesa okulaakulanya eggwanga. That was a very clever move. Tunuulira bino ebizezengere bye tulina. They are embezzling billions in politics without yielding any profit towards the well-being of the country. Amini olwawamba yajjawo parliament. Sente zonna zandibadde zigenda mu parliament sijui zonna nazikuwa naziza mu economy n'akulaakulanya eggwanga. That was a very clever move. Yakikola. Kati ye Museveni olw'okuba nti musajja muyaayi n'agamba nti alwanyisa Amini. Kubanga ye Museveni yakola ekintu kimu, yamanya nti mu politics we agenda kukola ekigambo kye bayita gerrymandering okumusobozesa. Yensonga lwaki nti Maserengeta watono nnyo balina ba MP 200 mwana 240 MPs from the western side of the country. Ngate west teyenkana na Buganda, west teyenkana na Busoga, teyenkana na north. Wabula yakola kyetuyita gerrymandering, yakuliyetinga constituencies, municipalities n'abanga akatundu kali yaga lyasibuka eri wa MPs bangi. Kati buli lwawuliranga ennamba ekendera bamuwakanya ng'akuliyetinga mu constituencies ne municipalities nga gerrymandering okuba nti agenda kikosa political ofune numbers kyakola. Ekyamini yakirabirawo nti kya busiru n'ajjawo parliament. Njala kubuuza comedy yali kuno. Parliament yeyamba ki bannayuganda era eyambye ekyeggwanga bukyanga Museveni ajja mu buyinza. Parliament from 1986 up to 2025 eyambye ekyeggwanga. Era ba MP babayambye eki? Nothing. Katola mukitegedde ti Amini was very clever. Teyakomaawo. Mu process y'okulaakulanya eggwanga yajjawo okulonda, yajjawo, he abolished elections. Nabikasuka wali. Lwaki yajjawo elections? Because one, ba politician bajja kuzanya mind game nga bakozesa sente z'omuwa omusolo n'okudestabilizing eggwanga. N'agamba sente ze baali bataddemu kati buli lwe tulonda Museveni spending billions of money nga baziweereddwa commission zotemanyi kyezikozesaamu n'ajjawo okulonda n'afuga emyaka gye 9 ng'ensi ekulaakulana. Was he right or wrong? Amini was right. During Amini's regime tewaliwo okulonda, tewali parliament, sente zonna ziri alinotekana mu kakiiko k'okulonda ne bazizimbamu ebintu ebikulaakulanya eggwanga. Kati ye Museveni kye yakola nti abasajja bano omusajja history gwakoze ajja muswaza nnyo n'atandika okutandika okusoma gavumenti y'omuntu. Batega bomu bawamba bakola abatta abantu buli kimu ng'akikola okwonoona erinnya ly'omusajja. Muganda njagala ombuulire. Okulonda okuva mu 8 okuva mu 26 okuva mu 7 yajja okulonda okufunyemu ki? Era eggwanga nga Uganda lifunyemu ki mu kulonda? One, Amini kye yali yeewala bannabyabufuzi abali bajja omutawaanya akwatibwa obusungu atandika okuwamba abantu. Museveni kyakola olwaleero okuwamba abantu ba national platform ng'akiko njagala ombuulireyo omuntu mukulu ali kuno ku TV oba nalaba video eno akubuulire nti during Amini's regime yayina ba political prisoners.
tewali ba political prisoners. One. Museveni ate akalulu ate yakategeka. Kati kyalina okukola to kidnap. Okutta, okutulugunya nga pressure muyitiddeko yako kubanga akimanyi in his entire life tawangula kalulu. Museveni bukyanga abeerawo mu nsi yonna tawangulanga kalulu. Yakugambye ejjo mu kavuzitambo ke nakuzanyidde yagamba 1996 naliwo yaliwo. Era n'amenya n'amanya g'abantu awo n'emyaka gyabwe ye n'akulaga nti yali wa 18 bw'abanga yali mu active politics ku myaka 18. Here comes a question. Degree yagisoma mwaka ki? Omanya abera ku TV okunalimba abantu kati kyalwana kiriwe kiti kimutamanyi. Museveni alwana mu tusidana site akulietinga history nga atandikira ku family ye naye nga y'omuntu. Ajjawo history wa Uganda yenna gyavudde okuva ku independence amugyewo. History abenga atandikira ku ye. Yensonga laki buli office waliwo gamba waliwo Banyarwanda bakyusa buli kimu ekyetaagisa okukyuka. History atandikira ku ye banne abasiige Tommy history amutandikira ku ye. Nkubuuziza mu katambi kenda kuzanyidde yakugambye mu 1996 he was 18 years old nenga ali active mu government akola. Degree yagisoma ddi? Aganti yasoma degree e Dar es Salaam yagisoma ddi? Ku myaka 18 osobola kwanga osoma degree. Yasoma degree era yagisomera wa ku myaka 18 ng'ali mu government. Nzorwari nkozeka clarification buli mukategedde. Amini yamanya okujjo bino byonna jawo okulonda sente zawatadde mu kulonda zikulaakulanyemu abantu. Jawo parliament terina mugaso sente zali zigenda mu parliament zikole ki? Ziyamba abantu. Waliwo government yonna eyakoze okusinga eyamini. Waliwo government yonna yali akoze okusinga eyamini. Mwe kye mutamanya at your age Museveni yakozesa blackmail propaganda nga bwabadde mukosa ku Kyagulanyi. Kuva dda Museveni mulungi mu propaganda blackmail ku both local ne ku international level. Olaba kati nwana Christopher Damuli atega abayeekera agala bateka ku Kyagulanyi. Niwe muteekako emisango bijeetekevu nakobera ku social media kuvuma Kyagulanyi. Kati during that time tewali social media, waliwo mainstream media UBC yokka. Nga ku international level waliwo BBC, waliwo Radio Katwe, waliwo ne TV ne radio zali Kenya. Kati tebereze ekiseera ekyo nga bannayuganda tebalina information. Nga TV balaba mu yani UBC nga abasajja bakola blackmail propaganda. Kati wano olabidde Kyagulanyi ngazze blackmail propaganda gwe bakamuteekako jjaje mbanga singa temwalwana kyali kigenda mukwata bwe kiti kimunyige ne propaganda ne blackmail yenna. Museveni asobola okuteekako embeera embi ng'akozesa propaganda ne blackmail n'akubessa n'akutta mu blackmail. Kati kiyakola amini kwe kwonoona erinnya lye. Abazungu bwe basinga omuyambako kubanga balina interest. Nabagamba omuzungu nsowera ewali ekiwunya weeraga muzungu tagenda wantu wayonja agenda wali kiwunya. Omuzungu mbwa eva beetaaga kabalaza. Zamutegedde bulungi nnyo. Kati yenyadde kyeyakola yafuna abantu bamu CNN, nafuna abantu bamu BBC, nafuna abantu mu Al Jazeera, nafuna abantu mu International Criminal Court. Buli wamu office n'ateeka abantu abagenda omuzanyira game ze era badde bakyazanya bulungi until today. Bwe tuzza wano mu people power n'agenda n'asaasaanya ssente across the globe okukendeeza demonstrations ng'akozesa Balamu, akozesa Muhammad Nsereko n'abala bangi bazze ku international scene okubanga basaasanya ssente okukula abantu. Nkulaire goba wa ssente okuva mu struggle okule mu nsi y'olukwe. Tewali mu Uganda olukwe weeryamu olukwe kubanga gy'oli esi wammwe
awo tuvuddewo nze mutegedde olwaleero Museveni ekimukwatisa bano okutulugunya paniki yakalwatya singa si paniki yakalwa bakwata baki kuba yamini yali mugezi najjawo parliament nkubuuza parliament etuyambye ekibu kyanga bagiteekawo nothing amini yakirwa najjawo okulonda to avoid any scuffle of any politician nafuga nga akozesa dikuli eruwa minister wa trade kolensobi nkusibe minister wa kisiba ku olugundo mu lukole wiki bili enkuba ejjerujje wonkusibe enkutte ye system giyakozesa ensonga ky'ebintu byatambula ne kati Katumba amala ajja bamukuba amasasa bamanyi ate kati nze mwogere bulungi eri gavumenti eno gavumenti nnungi oluguudo olukola enkeera nga lugenda accountability so eyensi gye tulimu out of the mutegedde bulungi katugende ku nsonga endala nabagamba statement oba ekigambo kibayita premeditated statement kyekigambo omuntu kyayogera ng'alina ekintu kyagezaako okulaga oba ng'alina ekintu kyazimba gwe nga tomanyi naye ng'akyogera olwaleero ng'akipulaanize kijja kubeerawo mu maaso naye nga gwe tosobola kitegeera kati kambaddireyo mutegeere bulungi mu paniki eriwo essaawa zino ku kalulu akagenda okgenda mu maaso ladies and gentlemen mumumanyi bulungi ladies and gentlemen 2 in 1 the only man and woman has 2 animals at once or at a go abadde agendanga ku TV n'ayogera statement zino wammanga Kampala mubi amanya ina amaloboozi abi Kampala mubi fe bwe tulabanga bitubeganya okgenda mu maaso tusobola okujja okulonda okumala emyaka 5 government taking over ng'ekola ebintu ebyo kati oyo ladies and gentlemen ekyo kyakola bakiyita premeditated statement bwe yabadde ku TV yazzemu n'agamba yokulonda babiganye ene walise ekikubo ne General Brasande fe to taking over okulonda tukujjiwewo government taking over for 5 years mpaka nga tumaze okutereeza tutagala bitege that is what we call premeditated statement ategeeza ki ekyakusindikira bubaka nti waliwo ebitundu mu Buganda ebitagenda kubalibwa mbulu nga n'okulonda bayinza obutateekayo kulonda that is an open message yabadde basirika abantu bwe tebusobola kutegeera oyo ye mukongozi wa Museveni message gy'abasindika eba yavudde ku meeza kati oyo ladies and gentlemen one person with 2 different animals ye statement bamutumye okuteekawo okwogera mugitegedde bulungi nnyo alina obu animal bubiri alina akali enkoko mumpulira bulungi alina akali enkoko n'akalala keeyogerere statement giyakoze Electoral Commission already ekimanyi nti waliwo areas mu Buganda zitagenda kukirizibwamu kulonda na kubibwamu campaign akalu akawedde results ezimu tezafuluma mu Kampala mukono wa Kiso tezafuluma kati njala kubuuza ladies and gentlemen Proscovia Nariso 2 in 1 wafuna wajjeno ngomaze kujjamu ngoye wafuna wajjeno nga lyofumba buugi oba kugaba kiwojjolo nandisubidde omuntu ali ku ddaali ya generali nga at least bakuwaako ekitabo ekifuga eggwanga kye bayita Ssemateeka Constitution n'okisomako nti power belongs to people which power belongs to people whereby people decide their leaders in each and every area of the country whereby that we have the Electoral Commission which is supposed to organize elections after 5 years. So after 5 years, people change leadership via elections. But if you come out and you say that either in Kampala, elections must be abolished in Zimbabwe as well, the same way, that means you know nothing about the law.
Eyuma mugenda kozesa military rule kubanga ye decidinga nti kati wantu wali kigenda kukolebwa otujjeewo. Niba tubanga tuli mu nsi za amateeka naloisi wandibadde oli babitala bamayimbwa. Wandibadde oli babitala nga bakusibye. Kubanga mwina mentality egamba nti wamaja ina order waliwo ne constitution. Kati buli institution Museveni ya gimilitarizinga kyemutamanya. Kyovula n'abawambye Eddie Mutwe si ba prison awa SFC bagirambya bali ba prison. Abali ku nnyanja ba military. Abali mu office ba military. Ba RDC baina military training. Ba police department zona kati zilimba military. Bambadde ndi disguise nti bambadde motoka ngoza police ba military. Era tokomi ba returning officer bonna kati across the country bonna ba sirikale baina military training. Abakola Electoral Commission almost 6% across the country bonna baina military training. Baina military background okwata tumagala kitegeera. Ukitegera kati tuli under military rule. Kati ono okujja okola statement bajjewo okulonda myaka 5 nga tadde bomba z'okulongoosa. Kitegeeza message yabadde agisindika nti ekijja mukyetegekere. Mukitegedde bulungi nnyo. Kyenjagadde mbasindikire obako kati mukyala 2 in 1 ndowooza otegedde. Ffe twasoma psychology. Era tusobola okusoma message zammwe mbwogoba mwezi tetutegeera ntuzitegeera bulungi. Kwadde wadde osindika message nti musobola ebitule tumugenda kukiza kuba campaign. Ebitule muno okulonda muyinza okujjawo mwene muteeka bye mwe mwagala. Kubanga muyine mundu nete muyina monopole ku mundu ezo. Njala babuuza mu kinane mundu mwazijja mwayine edduka mwali muzigula. Temwabbanga nzibe. Awo tuvuddewo. Bwe tuva awaawo tugende ku information era kubamba wa information ero ensonga nti Kulwokutaano siriyo, Kulwomukaga siriyo, probably ku Sunday nyiza obutabaayo, ku Sunday sijja kuba nyinyiza okulabika ku Monday. Ewe n'abansobodde. Ya. Ekyo mukitegedde bulungi nnyo. Kati bwe tuvaawo katugende ku Christopher Damulira. Onaku lwajjo nakubye programu ey'okuna eya Christopher Damulira. Kati n'olwaleero ngenda kwongerezaako. Damulira kati yefudde ekizibu mu Uganda. Noligo nabalaze Meja Kuteesa Emmanuel n'abalala. Kati manyi Christopher Damulira kyakola. Nabagambye mugende muyite mu ghetto structures, mugende muyite mu ghettos. Abaana bampadde information nti abaana bonna bakaliba babajjadda mu ghettos. Babakola ki? Baba supplies ebitundu ebyenjawulo. Kati manyi kyakola boy ono. Mu video gye nkoze misana mbagambye mubuulidde ebitundu gyajja abaana bona basinga obungi. Era video mugende mugirabe gye ku mitimbagano ebitundu mujja bimanya. Wabula ensobi gye yakoze tamanyi nti abaana baatwala benyini baavuwaza kati yatwala butwazi. Kati wulira olunaku lwajjo lwadde lwakusatu sebo kiri nti Christopher Damulira wagenze Makerere Kavule Parish mu Kagugube n'otwalayo drone oba taxi mukaaga n'ojja abaana bonna bali mu ghetto n'obatwala n'obadistributinga mu bifo ebyenjawulo. Kuba kati nkuba system ye y'obuyeekera gy'oyagala okukwatirako Kyagulanyi. Abaana bano bw'obajja Kagugube Makerere Parish n'obatwala mu taxi mukaaga. Abalamu bajja Myala gye Nakivubo, abalamu bajja mu Katanga, mubajja mu Ndeeba, Nateete, Katwe, Kibuye, zonna ghetto z'ogenzemu ng'ojjayo abaana. Papa Sirengo batwala ku military training ez'ekiyeekera. Mu video gye nkoze emisana bagambye nti enfe ezisinga obungi baba withdrawinzeeyo, baba setinze mu bitundu by'emukono ne mu mabira. Bino byenjogera okujja ku nga bisazizaamu programu y'okukwata president omwike omuteekako ebintu by'obuyeekera.
okujja nga bagisazizaamu balina okujja babyogere oba basobola bate baswala nze ndi naddiba nga Pro Max iyo programu y'obuyeekera nagizinze kukuba temusobola kujja ku TV ganti atwatasanza abayeekera nga abambadde engwe za Nuupu babadde mbirawo biti badde batendeke bwano bano bakulu baabwe muti mujja bikula kubanga olule nabasooseyo nga bulijjo kati kirije mugenda bireta mutya kulayijo ogenda kujja otya nothing to do I have to go nothing to do I have to go kulayijo mpozi wagamba mugenda kurashinga abaana ba Nuupu njala kubuuza who crushed your leg ani yamenye okuguluko twali ba Nuupu oba bobate wasobola kumanya ya crushinga kuguluko kati ogenda crushinga otya abaana ba Nuupu kulayijo wagamba you are going to UPDF wagamba ati UPDF is going to crush Nuupu oba you are going to crush Nuupu njala kubuuza okuguluko okulema ani yakumenya Nuupu yakumenya oba out of the era nkubuuza mugenda kujja mutya mutandika okugamba twazudde abayeekera mu Kampala mukono wa Kiso Entebbe n'ebitundu bire by'eggwanga nga baana baba Nuupu bali beetedde ku Nuupu balina bomu era bateze ne bomu mu Kampala kubanga nakubye programu zirinya kati nzijuliza yakuta kali njala kubuuza mukulu mugenda kuleeta ani gwogenda okujja kambuuza ani agenda okujja kulayijo gwogenda okujja ani omulala oli bwe twama kubakubya bomu ne bamuzaayo yaddayo mu wingi yasirika kana akasajja akatoolo kamagezi magezi gyo nkutumiddeko Chris magezi gyoli wafa oba okyaliyo kati Chris magezi yagenda okujja oba Kulayijo yagenda okujja mwogezi wa polisi yagenda okujja bagenda kuleeta ono ani ono omwogezi wa polisi kalente yani ani ono mutamivu atunulanga kande eweddeke wuzi ani kana akasajja amanya kakumanyiza mama akasajja kana kogezi ka polisi ke kani kana katunulanga katamivu Franka tumwebaza minister enanga bamutwala mu Interpol bangamba kitule nekibera nekitunulira abogezi wa polisi n'amajja nga kikiti nze naona abantu awo bakuleetera ebintu bisoma ne weekaza n'obisoma atuna kyakkola bw'ova ku kamera olagala kino njo nayogedde kyaki katoyenanga abamoyita kayima kumunyarwanda kayima alusoke mugenda kuleeta alusoka ayogere mugenda kuleeta ani ayogere bintu by'obuyeekera mbalayira bomu ze mwade mutegese mu Kampala mugende muzikuba banyammwe obuyeekera mwade mugenda okusiba ku president ne ku Nuupu mugende musibe ku banyammwe fe etubeera ne information olunaku ne tubakuba kati ebyo tubigadde kyemusigaza kiri ekintu eki forceful arrest musigaza ekintu kimu forceful arrest oba assassination option is this. After exposing all your missions, the first mission was you created label groups across Buganda, which you said that they are going to be affiliated to Nuupu. You created a terrorist group via ghetto structures, which group was set to detonate bombs in Kampala, Mukono wa Kiso, so that you can implement a curfew. And you implicate Robert Kyagulanyi Ssentamu and Nuupu and expose the program. Even those rebels groups, and even those some of the Nuupu supporters who were arrested during the Kawempe North direction, and the 25 of the Nuupu supporters were kidnapped or arrested and were taken to Kaumu farm, which belongs to Museveni, and they were there busy trained by Museveni, supervised by Farida Nambi, to come out very soon in public to blackmail Robert Kyagulanyi Ssentamu. That is the one who have been training them in labor activities. So mufunze mwenna bali mu ebyo njala bagamba kimu, go and eat your mother something in your boss's voice. Mukitegedde mwenna Christopher Damulira Muhozi Kanyirugaba simanya ani, go and eat your mother something in your boss's voice. Nyando yesoferiti bahabulwa.
mwakihulula awo tuvuddewo bwe tumala okuvaawo katuddeyo wa Christopher Damulira kati Christopher Damulira bano abaana mbabulidde ebitundu gy'abajje bonna nabateeka mu Kampala kati fun enough bamukwata video ng'ayogera kati before nga sinazanya ka video kano kasooke mbabulire biki byatambula ayogera n'abaana mu ghetto abagamba bwe biti eno ye message General Christopher Damulira Kijambia Maria Mungu buli lwatuuka mu ghetto zonna buno bubaka bw'abaana ba ghetto 1 tumanyi muli babbi tumanyi muwagira people power naye tuzze wano okukwatira wamu n'obbayamba gwe wenna supportinga people power Nuupu oba olwanyisa gavumenti eri mu buyinza gavumenti nnene nnyo tosobola girwanyisa okowala obbateeka emabuusu obbako amasasi okubatta mukisikirize muwagire NRM muwagire Museveni muwagire ne Didigi mujja kusurvivinga mbeera yenneesoboka tujja bawa support ekyokuwagira Nuupu ne people power tetugenda kibakkiriza kulwanyisa gavumenti nnene nnyo awulira ng'osobola tulina order tusobola okubatta mwenna era gavumenti esobola okubatta mulidde bulungi nnyo so muve mu bintu by'okugamba nti mugenda kulwanyisa gavumenti oba okubeera mu kwekalakaasa mu biveemu ye message esooka message ey'okubiri musupportinge NRM saako ne Muhoozi tugenda bakkiriza okakolamu era mukakolamu teri musirikale yenna asobola bakwatako teri musirikale yenna asobola bakwatako enamba yange muyirina wonna wookoleddemu oba gyokoledde gwe namba yange yowa poliisi akutuba ku poliisi onkubire bajja kuta nammwe twagala mugabane ku national cake tubakkirize mukole emirimu gyammwe gye mukola mu ghetto n'ogyo mwagala ogenda okukolera mugende mukole mulina support yange era mulina support ya gavumenti so omwami ono zezo message bbiri zaawo abaana abo kati ngenda kusoma message yokusatu abagamba bwati muwagire NRM ne Muhoozi tugenda bakkiriza mugende mukole emirimu gyammwe gye mumanyi egy'okubba fere tulina buzibu nammwe as long as muwagira ki muwagira gavumenti era teririfu wa poliisi agenda kukwatako tujja bajjayo temukakolamu nti tukakolamu temukanywamu nti tukanywamu muli baddembe okukola kye mwagala nga muwagira NRM so nga ate bali bwe mugamba nti mubuwagira bwe bakyusa obuyinza bagenda bakwata mwenna oba bagenda bayita bamenyi b'amateeka so in such a position of this gentleman the so-called General Christopher Damulira, a well-trained soldier, but he was planted in police to do the dirty work of the regime. As we speak right now, he moves to one ghetto to another, assuring and give protection to all ghetto youths, mostly the criminals, in all ghettos of Kampala and other areas of the country, that they should support NRM. If not, they are going to be cracked down. No one can defeat the government unless they want to be killed. They should support Museveni, they support Muhoozi, so that they can be protected, and they are going to be allowed to do any. If they support Museveni, they support Muhoozi, they are going to be allowed to commit any crime even if it means to kill. When they are gaining, they are going to be allowed. That's the message this gentleman is spreading to the ghetto youths of Kampala, Mukono, and Entebbe, Wakiso. So, openly, the man is in the office, in the crime intelligence department, but he moves around the country, encouraging youth, mostly in ghettos,
to support NRM, in the reward is going to allow those ghetto youths to commit crimes freely. No one is going to be charged. And in case those youths are caught somewhere in crimes, they should call him or tell the person who had arrested him that we will work with the Damolia. No one is going to be arrested. So, Orimo Department ya Crime Intelligence ne o encouraging abavubuka bota yagala babere mu kwekalakasa bawagire NRM mwaweri bate yokuze emisango kati mwala babbala muno omutwegwe ogumulinga box yebyende esibire ku mmere ngagamba nti abaana abali mu Kampala bali ba national platform mpuliriza bulungi nnyo omanyinze n'engalabi yange mu kugatta information ekwata kisooka mwala babbala mu ngazina agamba nti abaana abakola effujjo mu Kampala bali baana baki ba national platform abadde uniform za NRM njagala ombuulireyo video nengi Christopher Damoyo yagambira n'ava nti bakutta abaana bano bagenda bagulako emisango gy'okutulugunya waliwo baakwata ekyo tekireflecting na information gyenkuwa kati tekireflecting na information gyenkuwa kati nti abaana bano bali free to commit crimes as long as they participate in mu kwekalakasa mu ggwanga kati barambaru pamahara kuno kuoli video ja kutukako you came out publicly as a minister. You stated that the youths which were witnessed during the Museveni's preliminaries at the time when he went to pick the nomination forms at NRM Secretariat, that those youths, they were supporting national platform, but it's national platform which gave them the yellow uniform, the yellow t-shirts to commit crimes, to blackmail NRM. So according to the information which I've given out to the people right now, and the message, your colleague whom you serve in the same government, the message is spreading to ghetto youths. Does it reflect with what he is doing right now? So who is fooling who? Gweke nyini wagamba nti abaana bali ba national platform. Kati mukama wakugamba mu ghetto abaana bali free of committing emisango gyonna gye baagala as long as they were supporting the people power. Mamulowooza ffe tuli basiru era tutegeera bulungi nnyo okitegedde bulungi nnyo kati bw'omala okuliza ebigambo ebyo message gyatambuza ziri 3 nzibawadde bulungi nnyo kati wuliriza video eno njagala okonfaminga bye nkugamba wuliriza video eno nja kubantunula era nja kubampulira mwenaawulira nga waliwo ekipiira kibookeza wa Kampala yonna yiwa mwakomanda ba Kampala ate buli omu kubali bana mulina enamba yange mwenaalaba nga waliwo ekipiira ekyase ojakukolera erinnya lya jjajja wange yafa emyaka 10 n'ebitundu bya Uganda byonna mwinge mu kalulu ate omulamu bugende mu maaso fena bututumira owuliddemu nti buli omu alina ennamba ye njagala kakuddiramu buli omu ali awo alina ki alina ennamba ye mu mateeka agafuga poliisi mu nsi yonna ennamba y'omulimu ebeera nnamba ya yafeesi then yafeesi bwefuna essimu eyo essimu ne bagiteeka mu radio message nebona ku poliisi buli wa poliisi yonna waali teri wa poliisi akkirizibwa kukwata ssimu ye ya buntu giwa public yonna
Kubanga gutoli police, you are just an serving officer. How dare you? You share your number to all ghetto youths in Kampala. For what purpose? Go inspector, the inspector general of police liamanyi simu ye. Police ine simu echi mwende mirundi esatu. Police officer kirizibwa okugabe simu ye ku musango gwanoonyerezaako nti singa omusango gwafunika obugiriza obulala ku crime scene wa ku muntu yena gwe banoonyerezaako wadde mumukubira essimu amateeka bwe gasoma damulira gwe ne inspector general police essimu ye teri agimanyi gwe n'ogaba ghetto youths nti essimu ye buli omu agimanyi nimu mwasomera luddawa mbu wali okola ekyali South Africa ulira bulungi nnyo ulira nja kuba ntunula era nja kuba mpulira mwenna awulira nga waliwo ekipiira kyebookeza wa Kampala yonna liwa mwabakomanda ba Kampala mwabakomanda ba Kampala ate buli omu kubali bana mulina enamba yange mwenna alaba nga waliwo ekipiira ekyase kubali awo wonna buli omu alina enamba ye. Information yembadde wiiki eno mulina kye mumanja video ne bwenjikomya wano oba tuwongere batukomye wano buli omu alina ki video njikomya wano batweyongere kuba tusigaze eddakiika wano mmeka tusigaze eddakiika ana video njikomya wano bannange oyo yakulira crime intelligence wabula yakuliyetinga crime. A crime intelligence officer is the one promoting crime in Kampala because they fear what they don't know. And they don't know what they fear. Bata chibata manyi. Out of the war. Damulira. Ndabe yo simanyi spokesperson wa majazi okwogera ebyobuyekera z'okwogera bomu simanyi biki mbalinze zino video abana bajjazijjayo. Bajjazijjayo awo bangenze mu kika ky'abaaki mugema mba mmaze okugema obulungi naddibanga Promax kati awo tuvudde omukulu atugendeko wano maze okugema waawo katugendeko wano muli mutya bannayuganda bali mu diaspora ng'olina ekyapa muli mutya bannayuganda abali mu Uganda ng'olina ekyapa muli mutya mugyebaleko alumbu yakola propaganda alumbu yayogera nnyo kati yatugambye atusomesa occupation muli mutya mugyebaleko gye mutuusaako engalo kanso gitambula bulungi nnyo mujja kuntegeera ng'obudde bugenze ngenda basomesa occupation mpaka kuwulira bubi kati abalina ebyapa by'amataka nga mulina ba squatters mugyebaleko abali emmenga Buganda Land Board mugyebaleko n'Abaganda mugyebaleko mbadde nga mbagamba video zino nga temutegeera we are under occupation nabagamba time egenda tuuka nga balandi road temukyalina mugaso mu Uganda. You thought that I was joking publicly during my live sessions, mainly my Sunday show known as Emulimbulange Mengo. Once I say that, time is going to come when landlords in Uganda, they are useless. They will be powerless. Buli omu yagamba lumbu yalimba. Njagala kuwa Minister Museveni ow'ettaka Sam Mayanzi. Sam Mayanzi Mayanja. Njagala kuwa Minister wa Museveni ow'ettaka Sam Mayanzi, Sam Locusts. Ne Sam Mayanja, no, byonna bye bimu. Sam Mayanzi wa Mayanja, I don't know. Nga confirming information gye nabagamba. Nabagamba bwe mutajja kulwanyisa abasajja Banyarwanda bagenda bafuule momboze mu nsi yammwe. Ne mbagamba the Constitution of 1995. It was an open check for Museveni to do whatever he thought in his life. Any dictionary ye oba notebook ye mwewandiika ebintu. In case any change of government, Constitution 1995 inakusazibwamu to avoid catastrophe. Yagenda n'akola etteeka nti omuntu yenna bw'ajja ku ttaka lyo n'atulako emyaka 10 alina okufuna obwannannyini ku ttaka eryo. Yali akikolera Abanyarwanda banne.
Nasindika Mayige Mengo Salo nga mulenge namugamba gendo tandike program ekyapa mu ngalo. Ngolo saba sajja kabaka bamujjako obwannanyini ku ttaka. Saba taka bamujjako ettaka. Mayiga temwamunyega mwasirika abakungu ba kabaka bali mu diaspora mwambadde amasuuti mwine bya mbitadde buli alina ekyapa nkulamusizzaako munange gyebaleko njala bazannyira video y'amayanja bw'otanyiga ojja kubeera nga bakuloga bulozi jo lunakola program ku Lwokusatu yadde yajjo ne mbabula ebyali ku ttaka ebiri side eyo omusajja General Kyamuzi byali mu kukola njala kuzannyira video y'amayanja listen very carefully. Video yabo otanyiga n'okuba essimu yobako n'okuba TV saagala onyiige okimente essaawa zino abayina ebyapa mwina bya byanswa nti omuntu asobola okutuula ku ttaka n'akutwalako obuyinza nti ye nannyini ttaka wulira wulira bulungi nnyo erina force of law kubanga mu constitution yalina right of occupancy owekyapa talina right of occupancy owekibanja okawulidde mu constitution ya Uganda eya Minister Mayanzi ne Mukamwe Museveni owekibanja oba tenant ayina right ku ttaka wabula landlord talina right of occupancy. The squatter has a right of occupancy on land, but the landlord doesn't have a right of occupancy ku ttaka. Do you copy that? Video moja gisanga yuko YouTube nga nterevu nkakodderemu politics tankwatako fe twakola dda tulina ebyapa nkakodderemu kankazeeyo erina force of law kubanga mu constitution yalina right of occupancy owekyapa talina right of occupancy owekibanja alina right of occupancy nakyo owekyapa owekibanja wamaanyi nnyo okusinga owekyapa okiwulidde politics tankwatako politics takola ki ajja bakwatako statement y'amayanja ekulaga ow'ekyapa oyina bya kati ow'endagaano ayina right ayina endagaano Scott ayina right okusinga nannyini ttaka w'ekyapa bakulaga nti ow'ekyapa tolina kyogamba tolina kyogambayo oba oweddeyo okitegedde oyo Sam Mayanzi Sam Locusts kakakumalireyo njagala onyiigerumu nga lwegasa erina force of law kubanga mu constitution yalina right of occupancy owekyapa talina right of occupancy owekibanja alina right of occupancy nakyo owekyapa owekibanja wamaanyi nnyo okusinga owekyapa uliriza bulungi tugenze ku page 2 President telling them mwegule if you do not accept another one is empty talk ogamba nti mwegule webutegula nja kutunza abalala okwo kusaaga busaazi anybody who buys occupied land buys or more or less air. Oya agula ettaka nga kuliko ab'ebibanja abaaguza empewo. Kyekimu bw'osikira ettaka n'olisika ng'osanzaako ab'ebibanja oba osikidde empewo. Olw'ebyo President n'aleka alagira President n'alagira nti tewali muntu yenna kugobwa ku kibanja kye. N'agamba
Anybody found engaging in evictions will be prosecuted according to the law. Omuntu yenna asangibwa ng'agoba abantu ku bibanja byabwe ajja kukwatibwa asibibwe ng'amateeka bwe galagira. Abo bonna, those who have been illegally evicted will be assisted by government to go back to their bibanja. Abo bonna abagoba ku bibanja gavumenti egenda kubayamba muddeyo ku bibanja byammwe. Naye temukwa mateeka mu ngalo. Pulezidenti yagambe nobody should take law in their own hands. Mujagenda bulungi ewa RDC abaorganizing buli muntu abazeeyo ku bibanja byammwe in an orderly manner. Wait for you, for the RDC to arrange, and he will take you back to your land in an orderly manner. Mwena bakwenda mujja kusibwayo ku bibanja byammwe. Kakati President n'ayongera okuwandiika ekiwandiiko kino nga 28 2022. Mulize yagamba President nga nkozesa obuyinza bwange obuli mu Article 99(1) of the Constitution empa obuyinza to ensure good governance and protect the Constitution. President agamba ati kino kyekimu okulaba nti waliwo good governance. Senga buni muntu afeeri n'agamba nti bamufeewo mugende mwabafeeri mugende ensi eneeterera etya. President yagamba nti no kakati President obuyinza buno bulina for the good governance and to protect the Constitution. N'alyoka alagira bw'ati no eviction should be allowed to take place in a district without the consent and direct observation of the District Security Committee, chaired by the Resident District Commissioner or Resident City Commissioner, and direct consultation with the Minister of Lands. Tewali kugobwa kutaka, oba kwa court order, oba kwa ngeri yonna, okuyinza okukolebwa mu district, okujjako nga RDC atudde ne District Security Committee ne bakirowoozaako ne bakitunulamu oluvannyuma ne bagamba Minister of Lands n'awa consent ye era mbadde zifuna. Era tewali n'omu gye nali ngamba nti nno bagoba omuntu ku ttaka lyonna. Ekyo President yakingamba ate amateeka tekagamba. Era tewali coach. All right. Mr. Sam Mayanzi oba Sam Mayanja. Ogambye okola ebintu mu orderly manner. Si bw'ogambye nti yeah. Kale nange njala kugamba ekigambo ky'oyogedde ekyo kifaananira ddala. Ky'ogambye nti okola ebintu mu orderly manner. Kale njala kugamba nti ekigambo ky'oyogedde ekyo kifaananira ddala. Tuli mu Buganda amazzi gakulukuta gye gaali gakulukutudde. Kya bulijjo abaana bazannyira mu luggya. Ne bonona buli ebiteekeddwa naye obudde butuuka buli omu aba alina okudda gy'azaalibwa nammwe obudde bunaatuuka mulina okudda gye muzaalibwa mujja tubuulira. Buganda tesobola kusenguka, bannayuganda tebasobola kuva mu Uganda, mwe mujja okunoonya mulaba wemudda. Kati in the same way you stated that you are doing things in orderly manner, that is my reply to you. You resemble what you've said, Mr. Sam Mayanja. You are orderly and disorder. In that manner, you understand what I say. Kitegedde bulungi nnyo. Kati under occupation technically bakola amateeka nga gayamba ba occupants abande disguise yokuba nti bannansi. Endulu z'owulira ze bakuba ezo si za bannayuganda bannakabala oba bannayuganda bakasanga ezo endulu z'aba occupants. Olw'ensonga bafunye libate. Bwe bafuna libate kitegeeza nti batandise okulaba ku kye baagirira okufuna.
teri muntu asobola kubeera nga musanyufu nnyo naga nti ekyapa tekikyalina mugaso abalina ettaka abatu abamusenze ajja kubeera n'obuyinza okusinga bunanyini ttaka. Tulina kugoberera amateeka amatuufu bwe galina okuba. Naye ndowooza mukulu Mayanja Sam Mayanzi bw'obanga ogoba musajja munno watolekanga mwezi n'akuzza. Mweyagadde nnyo, mwogera ebigambo bingi nnyo, azifu nti ettaka lya Buganda mugenda Disemba terisobola kusenguka. Mugenda ddirekawo, buli muntu agenda asanga kimuzimbye ku ttaka lye akyeyagaliremu. Ate buli kimu kijja kukyuka nga bwe kirina okutuuka. Kale mukulu Sam Mayanzi ebigambo bye tubiwulidde era Abannayuganda babiwulidde. Kati gwali eyo politics tankwatako munnange kutumiddeko Mukama akunkumire. Bwe nsukkakaawo mba ndowooza nyonoona. Bwe nsukkakaawo mba nyonoona. Video ewedde tusinkane ku lunaku ndowooza olw'ebbalaza enkya Lwakutaano Lwamukaaga lwa Sunday. Sobola obba recordingira somewhere sijja kujja live kubanga enkya tusula mu lubbe lwa muzeeyi Olwokutaano ku lwomweka tuseko omusika nja kuba mpumudde. Njala bebaza mwenna abadde ku lwange mubadde nnyo mubalire ddala okubeerawo temujjanga okwo. Video ewedde Mukama bankumire tujja sika lunaku luna. Ayagala information yina gye nkoze wiiki eno genda ku mukutu gwange gwa YouTube. Ayagala information gye nkoze yona wiiki eno totegenda genda ku YouTube yange mugimanyi bulungi ntoto gibaterako. Ennaku zino basibiriwo. Mukama bankumire. Weraba.